Mu kaseera kano ke tulimu nga tulwana okulaba nga tufuna muganda waffe ate era mukwano gaffe omukulu Eddie Mutwe. Olunaku olwaleero omukulu General Kayindo Tafiire avuddeyo alwaneemu naffe, avuddeyo agatte eddoboozi lye kuli Abannayuganda abayitirivu abanoonya okulaba nga Uganda yaffe etereera era bakola buli kimu okulaba nga tulina kye tuyinza okukola ne twegattako ne tunula eggwanga laffe. General Kayindo Tafiire olunaku olwaleero avuddeyo n'atabukira omukulu Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti si gwe asoose twetabye abaana b'abanene naye nga essaawa zino ne tubuuza nti baliwa teri ayinza kupointingira wa we bali. Era n'amuwa obubaka obungi ennyo n'amuwa ebyokulabirako ebingi ennyo ne muganda wange mukwano gwange twongera okubajjukiza n'okubategeeza nti bano bo balowooza eggwanga lyabwe era n'okuwulira kwabwe oluusi kubeera kutono ddala naye nga tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tununula era nga twagala eggwanga lyaffe ate nga tulina ebyenjawulo bye tulitunulamu. Tukkiriza nti weewaawo bingi bituukawo, bingi bikoleddwa okusomoza kungi bwe kimba kitukolako mu mbeera ey'okutunyigiriza naye tusuubira nti byonna bijja kufuuka lufumo singa tunaba tuyimusizza eddoboozi limu. Ekirungi kati n'abantu batandise okkiraba, abantu ebintu ensonga baazirabira ddala era abantu bamanyi nti kaakati wano ono mukyamu oba wano ono ye mutuufu. Twongera obajjukiza abantu baffe nti bino byonna bye babitukolako nga bakimanyi era babitukolako mu kwagala, babitukolako nga balowooza nti be balina ekisinga. Naffe tukkiriza era tukkiriza ntugamba nti weewaawo babikoze naye nabo akadde kaabwe kajja kagenda kuba kakalubumu era bajja kukawulira. Naffe tukkirize tutambulire wamu tukole buli kimu ekisoboka Uganda yaffe etambule ate era eveemu ebirungi bingi. Tweyanza nnyo omukulu General Kayindo Tafiire okugatta eddoboozi ly'okuli Abannayuganda kola buli kimu ekisoboka okulaba nga Bannayuganda babeera ne freedom era n'okuvayo okubuulira abo abatayagala kuwulira mazima n'obagamba amazima. Tweyanziza nnyo tusuubira tujja tambula. Sookera ddala ekinkozezza vidiyo eno nja kusooka nsabe nga sinnatandika vidiyo eno buli munnankyukakyuka yenna angoberera n'atangoberera tegeeza omulala. Buli vidiyo gye tukola oba post ku Facebook oba ekwata ku ki tuteekeko ekifaananyi kya Eddie Mutwe kyeyongera okugenda viral ensi emanye obwa dictator bwa Museveni babumanyi naye twongere omu exposinga mu nsi yonna. Vidiyo oba ekwata ku ki tuteeka okusaako ekifaananyi kya Eddie Mutwe n'ebigambo ebyakozeseddwa mutabani wa dictator Museveni CDF General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti amututte kuyiga Lunyankole oba ye okuyiga oluzungu baakakamukake oba okuyiga ennimi endala z'amanyi baamukaka bukasi situmanyi kati yaalyoka akake Eddie Mutwe okuyiga Olunyankole ng'amaze mwambula n'asigala bukunya n'amuweebuula. Ekirala tusaba abakulembeze ab'ennono ab'eddiini musirise temwogera ku nsonga ya Eddie Mutwe naye kijja kutuuka ku b'eŋŋanda zammwe oba abaana bammwe mbalayirira Allah yantonda. Eyo mbisitiddeyo buyitizi si mu bunyiivu si muki naye tukozesa amaloboozi gano ge tuyina ffe tetugenze mu nsiko nga Museveni bwe yakola ne batta abantu 70,000 n'ebirala ffe tukozesezza ddoboozi lyaffe. Nzize olunaku lwaleero okukungubagira mutabani wa Lupaleria famire eyo sigiinaako kakwate temulya mmanyi siina gwe mmanyiimu nnyo naye nga munnayuganda alumirirwa kyankutteko nnyo nga bwe ntera obbagamba sipakuka nga ngenda okukola ekintu kyange nsooka kyetegereza nti omwana ono yafudde mu myaka emito ng'akyayina ebyokukolera eggwanga lino bingi abadde ayina charities nyingi foundations nyingi zayisizaamu obuyambi abadde aweerera abaana adduukirira abalwadde byonna nga bwe twabirabye biwandiikiddwa naye omwana w'omusajja n'afa olw'obulagajjavu bwa gavumenti kitaawe gy'awagira eri mu buyinza. Bannanga abasajja bano tusiiba tukibagamba nti tetubakyawa nti bambala bubi nti bafaanana bubi naye tukyawa enkola zaabwe ze bakolamu n'enneeyisa gye beeyisizza eri eggwanga lyaffe.
nti oluguudo olulinga highway bwerutyo n'oliteekako barricades ne zibeera kuli ekiro. Ekyokubiri, tuliraba ddi omukungu wa gavumenti ng'alekulidde olwa negligence, obulagajjavu. Abantu mu nsi eno Uganda bafa obulagajjavu. Otuuka emulago wali omulwadde n'afiiraawo we bamutuusiza ku reception. Abalwadde ne bafa nga tewali basawo, tewali ddagala, tewali ki. Naye ne watabaawo agamba nti ndizayininze olwa kino. Jeno Katumba Wamala, nakulabye ng'ogenza okubagiza abantu abo. Mukomye okuvaayo okubagiza abantu nga bafiiriddwa, ng'abantu bafudde olw'obulagajjavu bammwe. Tukimanyi bulungi Allah yajjulula, naye ayina mwayisiza. Ayina kwayisiza omuntu omujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Era ndimukkiriza, akkiriza nti olunaku lw'enkomerero gye luli, okufa weekuli, naye Allah ayina mwayisiza. Era offe Obusiraamu tebukukkiriza kwetta, nti olw'okuba okufa gye kuli kannetti. Allah yakiziyiza era oweebwa ekibonerezo. Naye lwaki bannayuganda bafa olw'obulagajjavu bw'abakungu abali mu gavumenti? First of all, Jeno Katumba Wamala, I demand for your resignation. Lekulira obulagajjalidde omulimu gwo. Omusajja abaweebwa contract eyo batutte ebbanga. Ekyokubiri, lwaki abaana b'abanaku bwe bafa bo temubavaluwinga? Kuba abantu bafiiridde ku luguudo olwo tuzze tukyogerako, nze mbeera sayidi z'ebusaabala. Naye abantu bafiiridde awantu awo, abantu bannyimiriza, makolo yogera ku kiluguudo luno, yogera ku luno, nenjogera ne mugamba ebyo byaba makolo bya bufuzi. Nenze eri abagagga. Abagagga b'e Uganda, kino mukitegeere, obugagga bubagasa muyingidde mu mayumba gammwe na ssente ze muyina mu nsawo. Naye bwe mufuluma ebweru, ffenna tugabana ku bulumi obuli mu ggwanga lino. N'olwekyo njagala obbategeeza nti obulumi obuli mu ggwanga lino ffenna tubugabanako tutya. Enguudo enfu, amalwaliro muyinza okuba muyina obusobozi, naye environment mwe tuwangaalira. Kati laba omwana w'omusajja bwe yafiiridde ku luguudo mu ngeri ey'obulagajjavu bwetyo. Engeri ey'obulagajjavu ng'afudde, ekiseera kye Allah akigeredde, naye njagala gamba nti omwana ono okufa kwe yaliba nga yazze nga sacrifice eri abanaku bawulirwe eddoboozi lyabwe. Kuba okuva lwe yafudde, bibarricades ebyo batandise obiseetula, poliisi esiiba wali. Dictator Museveni buli lwaba atambula okuva Entebbe aba ali wakanywa caayi, ebyo bibarricades ne babijjawo byonna, ne basiba ekkubo okuva Entebbe mpaka juzi omukyala yafiiridde mu ambulance awo ku Arena Mall ng'oyambuka Ensambya. Ambulance emutwala kuzaala, abase SFC basibye ekkubo, bamuganya okuyitawo. Omwana n'afuluma n'akaaba nga nnyina afa. Teri mainstream media yafulumiza kintu ekyo. Omukyala n'afiira mu mmotoka lwa muntu ogu ne famire ye. Bannanga abagagga b'e Uganda, bino bye twogera si byaba makolo, bijja batuukako obulumi Sudiiri bw'aliko obw'omwana we. Omuzadde yenna amanyi omwana bw'aluma ng'akufuddeko. Y'abaffe kiri kye njogeddeko ekya negligence. Osiba otya ekkubo mu Uganda w'osimbula okuva ewaka ng'ova katugeze Kawempe oba Gayaasa oba Busaabala nga baasibye ekkubo. Ennaku zino babadde bakola enguudo mu Lubaga, basiba ekkubo nga tebalanze na kulanga sorry. Ne muva ewaka ne mujja mutuuka wakati mu kkubo nga lisibe ejjaamu n'akwata, ng'ekintu kitono nnyo, just genda ku TV eggulo limu ebula ennaku bbiri tibannaye temukozesa Gayaza Road, ekitundu bwe kiti ne bwe kiti tukisibye. Juzi nali nva emukono n'empita Gayaza nga basibye oluguudo mbw ab'NRM bayisa bivulu. Imagine a public road ne mugisiba olw'okuba bayisa bivulu. Bannaye obulumi tuyina bungi, abagagga abali eyo abayina billions of money nga mutukyaye, mutwetamiddwa olw'okuba twogera ku ffe tugamba ekintu kimu. Obugagga ffenna tubugabane mu resources eggwanga nga tuzibukozesa. Enguudo ennamu, amalwaliro omuli eddagala, amasomero amalungi. Mu abagagga abaana baffe ab'abanaku bamakolo be bawasa abaana bammwe, be bafumbirwa mu baana bammwe. Naye omwana w'omusajja n'afa mu kaseera akatono olw'obulagajjavu.
ayaweebwa contract y'oluguudo olwo tumulabako ddi mu kkooti olw'okuba yalemereddwa omulimu gwe. Lwaki musituka abaana b'abagagga be bafudde? Abantu bafiiridde ku kantu ako. Awo wennyini awo gwe noddira barricades n'oziteekawo ekiro ku luguudo lw'omanyi nti lwe highway. Basajja mmwe abakulembera eggwanga lino muli babi nnyo era tubakyawa nnyo era tetulibaagala olw'okuba mwefaako mwekka ne famire zammwe. Naye Katonda ono atalya nguzi abaana bamwe bajja ggwa mu bizibu nga bwe mwalabye omwana wa Sudiri. Si kirungi era tekisanyusa, naye kituuse ekiseera tubibasabire kuba mutunyigirizza ekikola ki. Look at Eddie Mutwezi family. Lwaki amaanyi ga gavumenti eno tugalabira mu kusolooza musolo, mu kutulugunya bannansi, kusiba batalina misanga, abductions, kutta bantu kyeyonoonere, omwana ayita wabaamukuba okugulu ne bakumenya ng'ensi eraba yonna. Omujaasi wa jjaati n'akwata okugulu kwa Itawa n'akumenya bw'ati. Bizinensi z'abantu muzisse, mussa abantu, abaana bali mu makomera gajjudde olw'okuba mwagala ebibanywereza mu buyinza. Naye mujja kuva mu buyinza ate mujja kuyisibwa bubi nga muvudde mu buyinza kuba musize obukyayi obw'amaanyi eri eggwanga lino. Musize obukyayi ne mubutuusa ne mu mawanga. Ffenna Zikuno we twakulira ng'omwana ava Embalala n'asomera Emwiri, n'ava Emwiri n'asomera e Buddo, n'ava e Buddo n'agenda e Mbalala. Naye kati tebikyaliwo because of tribalism gye musize. Famire zammwe muziraba nga ziri waggulu, muzijje ku nsi muziteeke waggulu. Omwana w'omusajja n'alyoka afa olw'obulagajjavu bwammwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muli babi nnyo, mbabuulira. Nabagambye obukyayi bwe tubayinako si bwa buntu, naye enkola ze mutukoze temutwagala. Muwamba abantu, mutulugunya abantu, n'oyambula omuntu, n'omukubaakuba ne mumuziyaga. Lino ggwanga ki? Lwaki musirika abalala? Twogere, bagenda tutta ffenna. Bano babi nnyo, babi nnyo, babi nnyo. Naye Mungu ajja babonereza.